So emabega ka waliwo akatambi akabadde katambula akabaana abaali bava ku ssomero nga bali bayingira oluwummula nga olaba nti ono omuwala yali yayogera yalina mukwano gwe naye nga mukwano gwe tamuyambye. Jjukira mu katambi ako omuwala oli yayogera bitono, ono yali ayogera tukomyewo munyweze babbaaba mmwe mubakuume nze mbeera updated. Naye eventually bambi akawala akakomo ne kakola apology nti buto excitement ne kagamba it was just an excitement. I have no intentions of stealing somebody's husband or whatever. So it was just that excitement. But you must make sure that your friend is able to give you some advice. You don't have to get a friend because mwembi muli beeru oba mwembi muli na hipsi oba mwembi abantu bachuzinga friends bubi. Naye topic yo twagimaniza nsaba tujiddemu nga tuli ku kyoto. A friend is somebody who adds value, not just somebody with a figure. So you can imagine bambi mu kachamukirirako byeyogero baya bijja out of the blue naga tukomawo bye bintu ebyogerwa bulijjo so yabijjayo nayagala yekoleka video alabe blogger bonna ne babikubayo. But you can imagine muwala oyo mulese nga kyakulabirako nze ku lwange nakkiriza apology ye era namanya nti yali influenced n'emyaka gye mito alabika alina virgin naye omukwano gwe yali alina tegwamuyamba gwalumulekamu era apology kali akabala akalate kakomyewoko kubanga tekalina kyekayogera. Ono ye yayogera musikazi wattu naye you can imagine kitukoze bulungi nenzijukira akantu ako mutwe gwange mpakiramu ebintu bingi kyobadde oyogerera ddala decision gy'ogenda okukola. Have you thought how it's going to affect your parents? Kakati ono yakola akatambi ng'alina mu bbaagi ya ssomero, kikwatagana ne maama we, kikwatagana ne taata we, kikwatagana n'essomero lye, finally ne kikwata ye yennyini. Era olaba nti akomawo okukola apology ng'ali so remorseful, ng'olaba nti okuggyako ng'oli mulogobo olina okukkiriza nti kano akaana kato kaali kwogera just talk of the town. Tukomyewo munywese babbaaba mmwe. Ninga tena na musajja gwajjirira tena na interest y'abasajja bali mwesi tu somehow like that ezo bali mwesi tu bali mwesi thiri. So buli kyogenda okukola lengera wala. It's about what you see the future holding for you. So bwetunulira omwana omuwala bw'oba ogenda kusalawo okukola ekintu lowooza nnyo ku after effect nti bwe mmala okukola kino kyekiddira ye bwe sitakikola kiki ekiyinza okubaawo. Kubanga bw'otunulira nti ngenda kwebaka n'omulenzi ono ennaku zino manyi balina options nti tebikyali biri nti atya lubuto atya bulwadde, bamuwayo options nti osobola okubanga weegatta n'otafuna lubuto, osobola okwegatta n'otafuna bulwadde. So ojja kwesanga nga kisusse kati endwadde n'embuto nga kize ku yo dignity. Nze babimpeereza ku ssimu yange eri gye nagaba ey'abaana bonna. Nze mu buleera bwange nali manyi nti CD ebeera CD yakuteeka mu ki? Kapiira. Nti CD yakuteeka mu kompyuta oba mu gundi kuzanyisa. CD eriko ennyimba. Nebuuzaako. Abaana bambuuza ebibuuzo nakweza kavoice note kati musumba nze nkozesa CD nalwawo kutegera CD ze bakozesa nkijjukire lwakuba ogambye nti balina options. CD nali manyika display. Genda maaso ne options ze baba munsekerere nnyo naye kati nabagude mu lukwenge nambitegeera. Bowulira no nga bogerera mu ngero. Anyways, naye omwana omuwala ebyo byonna biyinza okubaawo. Lowooza nnyo ku kintu kye tugamba nti ekitiibwa kyo, kubanga buli akwambula osigala mu memory ye. Wadde olina CD, wadde olina bu CD alabye alina kyabadde ayagala okumanyaako amaze n'akifuna kati tokyali omanyi tokyalina dignity. Yes, teri atunda mata mukebe ng'olwedde musumulule. So waliwo curiosity eno ng'oyagala omanya n'eki ekiri mu mukebe ogwo until the person oba the right owner ye buyer
gwe tunagamba nti omusajja akuwasiza yalina right okuba nga amanya ekiri munda naye buli ajja n'akombako n'atestinga bulijjo mata ogenda otuuka okuba nga asembayo agenda okukitwala akitwala because akyetaaga ani yayimba oluyimba olugamba nti kyabangi byabangi chosen beki byabangi ebizimbe sijayimba ndowoozi bajja beki ajja gamba nasa oluyimba lwe so oluyimba abayimbi abo nabo balanzi bo they give a message yali message ngeri hidden nti ebizimbe mu kibuga ebyo byabangi kati waliwo abawala nga bafuuka byabangi nga linnya lye omulala yabayita football oli kyabangi buli usually mbaga obanga toilet omanyi toilet kintu kyotalina nkolagana nakyo nti you have a relationship osule nayo ogendayo ng'oyagala kweyamba so waliwo abawala abamu nga buli ayagala okweyamba agenda akozesa oyo kyova owulira nga bo bennyini lipooti zaabwe nti bankozesa because you became a pit lat n'ofuuse kabuyonjo kale ekyo ekisajja ne kinkozesa kubanga yali ayagala kufuuyisa n'afuna ettooyi n'afuuyisa ne kiggwa n'omulala n'ajja n'akola kyekimu paka if it's not husband and wife bakukozeseza yes kati waliwo ekigambo kina kyosomesanga abawala kyenayagala ennyo apart from the options that they have ez'okuavoiding being impregnated and whatever waliwo ekigambo kyewasomesanga there's no safe sinning ku saidi y'abaana abalokole tubabuulire nti ekibi kiba kibi fornication is sin just like adulteration it is sin era bw'oba olowooza nti wonna oyambala akapiira toyonoonye kiringa okumira chloroquine eddagala eryo edda twalimiranga ne quinin kati baalijjawo ndowooza nga kungulu kuliko ka sugar coat ke bataddeko ng'era bw'olimira olowooza liwoma naye bw'olirwisa mu kamwa asigala chloroquine just kano ke bataddeko ke kakulimba nti olabika okuba oli ku swiiti gwonoona kumba oli ku katula k'ebisi so oba oyambadde condom oba toyambadde condom mwenna muli mu kwonoona ekitiibwa kyo so twogera ku kitiibwa because omwana omuwala oba kinyuma nnyo nga ekirabo ky'osooka okuwa omusajja mu bulamu is your virginity your purity because ekisookera ddala okuzimbibwa omuzimbyemu obwesigwa nga teyeetaaga kunnyonnyola nti oli mwesigwa bino byabagenda ebweru ne bagenda okunoonya ssente mu kyusa obulamu teweetaaga kyogerera omuntu ogamba nti oli mu basajja okyusa bakyuse aba ayogera na muntu mukyamu era ne b'omwami ne bamugamba nti mukazi w'omwenzi agamba laba bano tasobola bannyonnyola nti bw'aba yanninda ne muwasa ku myaka 26 nga mbeerera mu mwaka gumu tasobola kwenda ne bwe giba esatu yes nti waliwo obwesigwa bw'ozimbyewo nga tonnyonnyodde nga toyina bigambo bingi bye weetaaga kwogera oba guno